Olunaku olwaleero tubadde kuzimu ku nteekateeka esembayo eza enkuuka Tobongoota wano mu Lubiri Mengo nga tulina ebitongole byonna ebya security, tulina city, tulina military, tulina police, tulina amagye n'ebitongole ebirala piso byonna bibadde wano olwaleero okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi nga 31 bijja kubeera lwa Sande eno nti abantu bajja bulungi n'ebyabwe ate ne baddayo nabyo ate nga bafunye essanyu eriggalawo omwaka ate n'eriggulawo omwaka n'omutanda waabwe banaaba asiimye okubeera nabo olunaku lw'Essande nga 31. N'enteekateeka tuzimaze okulaba emiryango abantu banayingira batya, abagenyi abakulu bagenda kuyingira batya, ab'ebintu mulina okuyingira ennaku z'omwezi nga 30 nga muli munda kubanga 31st muyinza obutafuna mukisa kuyingira kubanga security y'omundi guno egenda kubeera tight olw'ensonga nti n'enkuuka Tobongoota egenda kubeera ya byafaayo era egenda kuleeta abantu okuva ebule n'ebunaayira olw'ensonga nti enteekateeka ya njawulo okusinga za bulijjo ezizibeerawo. Y'ensonga ebadde tuleese olwaleero naye nga meeting zikyagenda mu maaso ne meeting esembayo zijja kubeera za nnaku z'omwezi nga 3 okulangirira enteekateeka nga tuziggyeko engalo ate tulinde abantu abanajja mu nkuuka Tobongoota nga 31. Kyekireese wano mu Lubiri Mengo okulaba nti enteekateeka zonna zibeera taratibu, zonna zibeera malidaadi okulaba nti buli muntu agenda okujja wano addayo nga bwe yazze nga takwatiddwa ku nsawo. Bano abatapapa bakwata mu nsawo z'abantu tetubeetaaga, temutawaana okwetantala emengo kuba ku mulundi guno security yonna eweddeyo kuba gwe mukolo mukulu ogusinga mu ggwanga obunene era ne security zonna zituwadde obudde era twebaza poliisi n'amagye amaanyi ge batadde wano ku mukolo guno ogw'enkuuka balaze nti ddala Ssaabasajja Kabaka bamuwa ekitiibwa. Y'ensonga lwaki tuli mu nkuuka, tuli mu Lubiri abagenda okubeera enkuuka 32 enkuuka Tobongoota. Tulambudde getisi ez'enjawulo n'okulambula ebifo eby'enjawulo. Abantu bagenda kuyitawa abali ku invitation n'abalala bagenda okujja ng'okusasula. Abagenyi ab'ebitiibwa, abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebitiibwa bagenda kuyita ku main gate ye Wankaaki n'abagenyi bonna abakkaadi abayitiddwa mugenda kuyitira ku gate ya main gate ye Wankaaki ne parking eri awo wansi ku mukono oba obeere omukono gwa kkono abo bagenda okupaakinga abagenyi abayite. Kaakati ate ku gate ey'omundeeba ey'Ekibuye n'eno mu Mbuzi ezo zonna zigenda kubeera nzigule. Buli mulyango gwonna ku mulundi guno gw'omu Lubiri gwonna gugenda kubeera muggule. Tetugenda kuba mu nteekateeka eri enkadde ng'ate omulyango guli gumu kuba Olubiri lunene otambula mayiro nga 2-3-4 okutuuka ku gate ate endala. Ensonga lwaki tusazeewo ku mulundi guno olw'enteekateeka ne namungi w'omuntu agenda okubeera wano gate zonna tuziggudde. Wootuuka wonna oyingira buyingizi security wonna yataddewo dda bwokufulu okulaba nti buli ayingira talina kisi kyonna kyayingira kutuusa ku bulabe bwa muntu munne. Gate zonna nzigule. Ab'ebintu mugenda kuyitira ku gate ey'omundeeba ye gate yokka eyingiza ebintu naye tubasaba okubeera safe. Ab'ebintu mujje, ab'ebintu ebyokulya mujje ennaku z'omwezi nga 3. Ennaku z'omwezi nga 3 ab'ebintu tubadde tubasaba mujje ku olwo muyingire 31 tetwagala mutaataaganyizibwe babagobererwe. Ndowooza ensonga nzogedde, ebibuuzo biri luddawa. Kaakati olunaku mpozi nga nsinzira ku TV zonna zintunuulidde mwenna media tubeebaza nnyo mwenna abakunze abantu okulaba nti omukolo guno gugenda kubeera abantu bonna bagutegedde. Aba social media platform zonna mwebale nnyo okulaba nti mukoze kinene nnyo okulaba nti enkuuka eno ebeera mu byafaayo nti yenkuuka esinza okufuna tokability ku TikTok, Facebook, Twitter ne Instagram. Lozo oluzungu muluwulidde bulungi. Mwebale nnyo ekyo mukikoze bulungi nnyo. Nammwe abalowooza nti mwogera amawulire agatali matuufu naye kati ngaffe abasoma publicity abaazaalibwa nga tugimanyi muba mulanga nkuuka. Mwebale nnyo, enkuuka mugiranze nnyo naye mulimu okuluma ekyenjawulo. Enkuuka abagenda okuyingira okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya nga Sendegeya Muhammad ng'agenda okusuka ku stage n'omukyala gwe bayita King Shiba n'omukunjata Sera bagenda okugulawo enkuuka. Ssaawa 12:45 emiryango gijja kubeera miggule. Abanayingira okuva ssaawa emu paka ssaawa 8 bagenda kuyingirira omutwalo gumu olw'ensonga nti Principal Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine erinnya lyakozesa mu kuyimba
yabongereddeko 15,000 luvannyuma lw'okummanja ebbanga eddene ate nga sisobola mujendera naye layini ssaawa 8 bizikusanga mu layini bebba omutwalo gumu n'ekitundu ng'ogujja mu nsawo yo naye ng'okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa ez'okumakya mpaka ssaawa 8 ez'emisana omutwalo gumu n'ekitundu okusaba kwa Kyagulanyi okumusasula ebbanja lye eri abawagizi be eddoboozi lye omulanga gwe nguzzeemu 5 ze nzikkiriza naye ankubye nnyo kubanga abantu bagenda kubeera bangi nnyo tewali kyakukola kubanga ebbanja lye kalikoza amagoba yampa akamyu n'amaliriza atutte ente naye tewali kyakukola bannayuganda mwenna enkuka y'omulundi guno bagita tobongoota Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abongereddeko 15,000 bayigenda okuyingira ku ssaawa emu mpaka ssaawa 8 ekyo kiwedde aboogera ebigambo byammwe mu byogere ekyo kikonfamingiddwa kuva 8 kudda waggulu atalina gumu kitundu aba tagenda kulaba kukuuka tobongoota babadde beebuuza nvudde mu kamera weewale nnyo okumbuuza ebibuuzo ebigenda okukubya empi mwewale kumpuliriza mwewale kujja Balamusiza nga bulijjo nze Luko Yesigire era tukungaanidde wano mu Lubiri Emmengo olunaku olwaleero nakusomeza 27 ekituleeseewo nga security kyekyokuba nti tutuula n'abakulu Emmengo kwotadde n'abategesi b'enkuuka simanyi oba Kivulu oba Mikolo naye nga buli omwaka guba guggwako enkuuka ebeerawo ennaku z'omwezi 3 bulungi era nga abasecurity beetuula n'abakulu Emmengo nga kwotadde abategesi okuli CBS negutegedde omulala Abitex okuba nti nno tusala empenda ku ntya betugenda okukuuma abantu ku lunaku era tukanyiza ku bintu bingi bye tusabye abategesi okuteeka mu nkola okulaba nti nno abantu ba bulijjo abayitiddwa nga kwotadde n'abagenyi abakulu abayimbi bayita mu lunaku olwo nga tewali n'omu afunye buzibu bwonna era nabo tubategeezezza tubawadde obweyamo bwaffe mu nsonga ya security eya trafiki okulaba nti nno abantu bajja bba bayita mu Ring Road ono ku lunaku olwo nga tewali n'omu ataataganyizibwa kubanga bweri enkola tutera okuddala enguudo ezo olunaku olwo abantu babe nga basobola okutambula obulungi okuba nti bayingira ekibangirizi kino essaawa ez'okuyingira zoogeddwako era abategesi bajja bba bazibategeeza nga kwotadde neze tulina okukombako okuba nti nno tweyagalira mu Kivulu kino kijja obbeera kijja yingira n'ennaku z'omwezi gumu kuba wajja bba aweera ne fireworks ku lunaku olwo so tuli bamalirivu ng'abo ebyokwerinda oba nti mutuwa obukuumi era tusaba bonna abagenda okwenyigira mu Kivulu kino okugoberera ebiragiro ebigenda okuba nga biweebwa abasirikale baffe abali ku makubo aba traffic nga kwotadde n'abo abagenda obbeera ku points ez'enjawulo abantu bagenda obba nga bayingira tewali ajja kuba nga akkirizibwa okuyingira nga tasasudde tiketi nga talina tiketi emuyingiza era abo bonna abanaaba bagezaako okukola effujjo okwagala oyingiza Ekivulu kino bwereere nabo bajja bba tubalemesa so vaani zaffe zideployingiddwa ez'abasirikale omuli aba UPDF omuli aba poliisi abali mu ngoye eza bulijjo eza poliisi n'eza buyonjo era nga tuli beetegefu okulaba nti tukwasizaako obwakabaka nga kwotadde n'abategesi okulaba nti Ekivulu kino olunaku olwo kitambula bulungi nga tewali n'omu akirinnyeemu embeera yonna eriwo ey'obweraliikirivu eri mu ggwanga nga bwe mugimanyi ey'obutujju nayo tugyogeddeko ne tuteekawo ebiina okuba nti no bigobererwa
era teri n'omu ajja kukkirizibwa kuyingira na kintu kyefaananyirizaako kisi oba kiyinza okubeera ekyobulabe eri omuntu yenna mu kibangirizi kino. So n'olwekyo tuli beetegefu okukwatagana n'abantu bonna bwe tupulaninze nabo okulaba nti tufuna olunaku olulungi ennaku z'omwezi 31 n'olwo